Bano be bamu ku basirikale ba UPDF abali mu ggwanga lya Congo nga bali mu kufefeta abayekera ba Joseph Kony abagambibwa okuba nti bakyekukumye mu bibira byayo. Kony wamu ne basajja be badduka okuva mu bugwanjuba bwa Uganda oluvannyuma lw'ebikwekweto eby'amaanyi ebyakolebwa eggye lya UPDF mu kaweefube waliwo okumala olutalo lwali kulungudde emyaka egisoba mu 20. Ne gye buli eno Kony akyakola obulumbaganyi ku bantu ba Congo gye yeekukumye. Wano nno gavumenti ya kuno ng'ekolagana n'eginnayo eya Amerika baliko we batuuse okulaba nga Kony agololwa ettumba. Amerika kati eri mu kutendeka bannayuganda obukodyo bwe bayinza okukozesa naddala nga bali mu bifo ebizibu okutuukamu. Kati bannaffe bano abamaze ekiseera nga babikola badde basomesa ngeri ki gye musibamu ekitereke kyammwe ne kigenda nga kikyali wamu. Kino kikuyamba nti singa weesangibwa nga wooli tewali kkubo lya kumpi, sinakindi tewali helikopita oba ennyonyi mu nkanga wejja kuyita kugwa we muli olw'emiti, olwo basobola okuta ekintu ekyo ne kikka bulungi emmere ne mugifuna nga teyonoonese. Okutendekebwa kuno okukulungudde emyezi 6 ku kitebe ky'amagye ag'omu bbanga Entebbe, UPDF egamba nti kwakugiyamba okwanguya emirimu gyayo naddala mu kiseera kino ng'okwenja Kony gye yeekukumye kweyongedde. Global Positioning System oba GPS coordinates ze baliko olwo ennyonyi n'anoonya aweere awali okumpi. Naye kati ne bw'ati tebali kumpi nawo kaafuna akaaganya nga wantu waliwo ekyanya wakati w'emiti akituusaawo.